Webale nnyo William Buyondo. Ate waliwo omuvubuka akwatiddwa olw'ebigambibwa nti abadde aliko ebintu byabba ku kyalo. Poliisi eriko byeyogedde ku nsonga eno. Charles gw'emyaka 22 omutuuze w'omundeba yakwaddwa poliisi y'e Katwe ekola okunoonyeza ku buzzi bw'emisango lw'ekigambibwa ng'ayiga waliwo watwala TV ku dduuka erimu naye obwete kwe kumugombamu obwala. Neewunyizza nnyo kuba mbadde mumanyi musajja musiraamu omuntu abasiraamu baba bamatuma kyekyange ng'omukulembeze w'ekyalo kino. Ono atutte abasirikale ba poliisi ku dduuka lya Muhammadu Senkumba erisangibwa mu Betania zone mu Ndeeba n'akwatibwa era ne bamulagira okuggyayo TV ezigambibwa okubeera enzibe, wuufa, emizindaalo ne paasi. Basobola okunyamba Baguza senemeka kati wuufa ne TV bampa emitwalo 15. TV ng'eyenkaneti TV size. Kino kisombodde abatuuze okuva Bule ne Bweyo okujja okulaba ekigenda mu maaso era oluvannyuma bano batwaliddwa ku poliisi y'e Katwe n'ebintu ebiteeberezebwa okubeera ebibbe. Tegeeza bwe bazitutuma kubeera bye bazigula abo bendeese siri mulalu. Muzijjawa mu mayumba g'abantu. Wano omwogezi wa poliisi mu Kampala n'Emiliano Luke Owesigire bw'atuukiridwa ku nsonga eno ategeezezza bw'ati. Kunoonyereza ko kukyagenda maaso ku nsonga eno naye nga twakitegedde nti obubbi bwe bakola bayimiriza emmotoka ez'olukale oba boodabooda ezitalina kye zimanyi ne basobola okukwata nno bazikozesa okukwata ne batambuza ebintu. Nsamba Kuraishi yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Ate waliwo bannakazadde b'eggwanga babiri abapookya n'ebisago oluvannyuma lw'okutomerwa emmotoka. Abapookya n'ebiwundu kuliko Aisha Nancho omutuuze w'e Bulemu ne Nakayima Sharon w'Ejjogo mu Gombola y'Eggoma mu munisipali y'e Mukono nga bano basangiddwa ng'embeera yaabwe eyungula amaziga. Bagamba nti bali bava ku booda wabula kabangali ya poliisi egambibwa okuba nga yali eva ku luyi lw'e Namiryango kwe kubalumba ku mabbali g'oluguudo ne batomera bwetyo ne baleka nga bataawa olwo yo n'essaawa kakola tondeka nnyuma. Neeweta omulundi gumu oti netukimayo netukoona netugwa wansi twawulira twakoma kukimukulira patonge tukubye. Nino abaana benda birina n'omwana wange asokebwako omwezi agenda weza mwakansi abadde nga mulabirira. Ekisinga okwewunyisa akabenje kano we kaagwa Kinyana Mpini ne kamera ekitegeeza nti poliisi erina ebikwata ku nsonga eno era abooluganda lw'abantu bano batututte butereevu wa akabenje kano we kaagwa. Ku mbeera gye nabalamamu oba ekifaananyi gye kyandaga ne sikaani nga bandaga okugulu kwakutuka. Ekiro ekyo bwe babatomera baatukubira essimu nga baganda baffe bali ku poliisi nga bataawo. Babazadde b'abaana bano wakati mu nnaku batulombojjedde embeera mwe bawangalira nga n'akatunda mu ddwaliro tebakalina kuba bano babadde babalabirira kw'ossa n'abazzukulu. Nze ni mukyala ni mulimi era abaana bange abe baanimira benkwata enkumbi twende tulimira abaana kati siina kyakukola. Nali ndi awo nga bankubira essimu nti muzzukulu waagudde ku akisidenti senta. Babatuuze be twogeddeko nabo bategeezezza bwe bati. N'ekyo kyeraga lwatu nti bo nga bo olw'okuba bwe bali mu system bwe bali mu gavumenti bakoze ekisoboka kyonna okulaba nga balemera footage. Bawuza mbu ate biki mbu ate ffe tetubiraba mbu ate biki bwe batyo bwe babikola babivunga. Bano balaajanidde poliisi n'abalaba ekikwatako okulaba nga bafuna obwenkanya ssaako n'obujjanjabi. Nga mbadde nsaba batuyambe kubanga bannankigambo kisa ky'omwana kiruma wakiri ofunda ng'olubuto luvuddemu nga tomulabyeko. Kwe kukebera footage ku lunaku olwo olwogerwako ddala kyapiyaringa nti waliwo yafunirawo akisidenti. Omwogezi wa poliisi mu Kampala Emiliano Patrick Onyango ku lukomo lw'essimu akasizza ensonga eno nga bwe bagimanyi era n'ategeeza nga bagenda okweyambisa kamera zaabwe okumanya emmotoka eyakola ekikolwa kino. Tugenda kukozesa obutambi ku kamera z'enkeesi eri awo mu luguudo tugezeko okulondola